entambuza byabulamu banafe abatabula ne Buganda kubucha be batuteekamu ssente tubeera buli lwamande paka lwakutano ssaawa ebeere mpaka ssaawa zibeera 3 kakati tubadde twogeranga ku tteeka eribadde liri mu Parliament eribadde lirina oyisibwa eri ebiragalalagala lye tuyita the narcotic drugs and the psychotropic substance control bill. Lino nno munaiteeka Parliament yaliyisiza ku lunaku olwokubiri era nga lirindiridde Justin Mukulembeze wa ggwanga kuteekako omukono. Batuze beekasenge bali batya. Era kasenge bebalima bw'Amayirungi ate Butambala nabo kati oba neekabalore kati mulimu ebyalo mwemanyi eyo nga business etambula kati oli abadde no yakasenda yiika 2 agalime mu bulungi yategedde nti gakoze neeyano n'oyo gaayi omumanyi boola agalima boola oku TikTok nalaba akongola ngamba biki bino nga Amayirungi naye ndooza budalasini naye nga laba budalasini ate banogamu atakuze ngamba nedda nababuuza budalasini mbadde manyi batwala bikoola bikulu ndi nedda batwala kato obambi kale okusaasirako nti etteeka lino bwe liyita actually bw'otunuulira ku bantu singa president alisigninga in abantu abagenda okukosebwa be bano wammanga ng'ogalina kindi bagalima n'ebigenda etya singa bakwata nago in possession ng'ogalina then ababikozesa ebiragalalagala trading or transportation kumayinti batandika okutwasamya era bajja twasamya kina kyetagisa singa ogaayo ebita kumayasama tulabe byolya mbundya chewing gum gwe yasama tunabeera ku lukato so okukwatira mu mbeera yonna ng'olina ebintu ebyo wammanga singa ku mutwe enjaga ewunya singa n'omwenge bakukwatira byonna mujja biyiya naye bana abakukwata time wejja tuuka so mu ngeri ng'eyo nalaba nnyo abalunda enkoko ate enjaga ewunya ssenyiga byonna bambi bisoboka era tubasasiddeko nnyo ndabyeko abantu beekalo nga bagamba bo balinga olanga twasoma cash crops they consider cut Amayirungi as a cash crop side zeyo ye business gye bamanyi kali nze nawirako mu kyalo taba agoba emisota bwera bw'omwetolooza okulinaana ennyumba omusota toli gusanga mu nnyumba kati ffe tukkirize emisota gitubojje bw'ogendako eyo wansi eyo mu kisenyi eyo abantu beyo literally they survive mu kutunda gundi ono ani Amayirungi ko basurvivingira kakati munnaye etteeka lino liba liyise abantu business genda baggwako era nga twagala okubasaasirako nnyo naye yesawa okuyiiya because ebintu bino okuyiiya gye beekweka bagatunda okukola ebirala kubanga ne bwoneekweka sisuubira nti singa ebintu bino bibadde tebirina buzibu nga wonoogamba nti okulima amatooke okulima obummonde gavumenti yandibadde n'obuzibu nabo bimaze kuleetako obukosefu obukosezza eggwanga nga butabika yavaayo neekola risaaki neegamba nti ku balwadde b'emitwe beesinga nabo baali balimenti dwaliro lyakolebwa nga lirina kuba ly abantu 300,000 300 people kati bali mu mitwalo ndowooza naye nga abalwadde si bulwadde lwakubanga omutwe gwe waya zicyankalanye mpewo ezifuye ne zicyankalana biragalalagala bye bicyankalanyiza waya ate nabangi era abali mu makomera nga biragalalagala nga muntu mulamu nnyo kati byamuggwako nga onolaba twagambye abakabuunyemu agenda ne bamuyingiza we gumuggwako naddeeka n'essaawa ezo neyejjusa nti nawana waliwo omuntu ebiragalalagala gwe byakozesa ensobi nawe tutunulira nnyo ku paati eyo ey'obulamu amazima there wouldn't be any problem buli omu yandibadde akozesa kyayagala nga bw'ayagala naye ate obuzibu singa n'obadde bukoma ku ggwe but effect eyo ejja ng'obikozesezza n'egenda ne ku muntu omulala oli n'agenda n'araping omwana omuto oli n'agenda n'akola ebintu ebyekisirusiru nti effect eyo ogikaringa on to other people n'oleka abaana bawo nga tobalabiridde because okozesa ebiragalalagala but zikyali safe
muzadde abaana abaliko obulemu ate mutandise obulaminga gavumenti mubasudde eggulo twakoze wano ripooti y'abaana abakesisi abazadde abalika abamu bayinza okuba bali mentally unstable tuwayiriza eddogo ku nsi kuno naye ng'omuntu yeyeekubya yekka so like side effect nene nnyo naye kwene essaawa nga tutunira side effects ezo tusabe because ebintu bino kyebitera okulumamu nti abantu ba bulijjo n'omuntu asembayo ddala abadde alima amayirungi gano oba enjaga eno buli kimu kye balimu bataba business eno it was their business ababikozesa olumu bebakozesa obi naye bo batunuulidde kujjamu kali kasente kati bagenda bivaamu ne kasuubire tetutemedde mu waatwa ate bakulu balikola famuzi zaabwe nyinza okuba nga bajjawo zino mu bufaamu bwaffe obutono bo bagalime mu bungi kuba okutolotooma kubeerayo mu bantu amakulu bagalagaziya akatale kaabwe ate nze abaana bampa ne bwino n'abakulu bakaluma bajjako ekkooti n'asumula ettaayi ajja n'apaakinga wali n'okateeka mu kalagaano omutwalira n'akalumako gwolaba motoka nnene etavaamu essi tezikira kumba ali munda akaluma yeekubisa bwamala naddamu ofiisi nina maana naddamu ofiisi lwakuba nti bo yamanyi wamala okukyekubyamu alina kasipule kakubako mukamwa ye kale talabika asogola ekicupa ky'amazzi n'anywa n'agenda n'alya ne kamere ne katamusika ne kasala erinnyo bannaayo so katusuubire ekyo abantu kyetwagala okumakinga clear nti ffenna tukikoze lwa bulamu tukendeeza muwendo gw'abakalimu tusobole okukafunamu ffenna tulirwanira bulamu bwa munnauganda because that is the biggest part waliwo ekistori kyenabadde ndaba omanyi nze ekintu ekisukka obubi ena nendowooza kiri scripted omuvubuka ngaali ku bazadde baavuma nabadde era nkira nekifollowingako at some point it was too bad for me to watch nengamba it could be scripted ng'ali ku kitaawe avuma ali ku nnyinayi amuyita malaya abakadde abagobye mu nyumba agaye temusala wano mama ye ng'agamba netta enjaga ya musumbwa gwe malaya gwaniko gaba munna yanywa enjaga you can imagine it is that bad ali mu myaka nge omukyala mukulu ali wali ne gomesi ne bbawe bakulu abatuze ali ku kiyungu asazeeko ennyumba tabalawo ali mu makaage bagendi gakusegako essaawa eyo yes bayite kyeya gyataase ku mbeera bwakaga njaga mama wakaba nti njaga ngeno ye bwabaliko bwabavuma babawemula omukazi yakulemoza munyamukuzaalira mwawagamba kitaawe wangi in my head I was like okay waliwo ne script sembi nti okay nagabibwa this is a bad script tenyumye tebinyumidde nembivaako nembyesonyiwa naye ate tulabye bingi ebisingawo era at the end of the day omuntu wakola ekintu ekibi ennyinyinyi kuba eggulo emboozi eno gye twagamba ey'omusawo eyarepinza omulwadde kofi yaŋŋambye ogisomyemu nga tebamukebedde mutwe because bwokola ekintu ekisemberayo ddala kubanga mulayini y'ebyo byokola kijja kitya mu bwongo obwo mu kaseera ako oli azze mulwadde na mukyala ali lubuto kyakuzze kitya mu bwongo okuleka ng'olina byokozesa ebikutabudde omutwe nga seimu waabadde baire tetubuusa offices ezo maaso wabadde mumugwe eddalo nonga wogambye nti n'abakulu bitulaba bajjentome abakyala buvunanyizibwa bakaluma beekubya nosanga so ate bino tebiri mu class abantu abeefuula nti no tumanyi nnyo abantu bano abakiringa mu biki abaana bali emunyonyi awo baluma akantu ako abawala baleka obulungi basire kwini bali abamalayo ebiwala byeru binasanga ku show ya alien nga byeru banaye ng'ekyo naye ng'ettama liri bweri ng'ameze akamonde banaye kati kino kisomba ogenda emanju ku balukoni nga kiri kakoola akanyagamamu n'atimba bimuli bye jjukira bambi gooba tobimanyi so bino ebintu tebikyalimu nti omuntu kati yasomamu usually waliwo emize abantu gye bakola ne tugiblaminga nnyo ku society because nze nali manyi abakaluma beewaffe mu nkere beri mu mugundi mu kisenyi and all that kati wosanga abantu abambadde amasuuti nga bakaluma just no kati omuze gubunye ensi kati hiti akakoleba hit song nti lukubye wansi ne waggulu enjaga kati hiti until when the government comes out nebaako measures zeteekawo
So basically etteeka liyise etteeka lireka Wankwacho festival kuba kati abo baba tukutte lubona babakwatidde mu lodge gavumenti eweze obuseegu ng'ate gwogenda mu kimansulo andi bakwata kuva ku muzinyi kuva kwa collecting ku gate oba ku yalanzi kubanga ubanga takola bakaweze gwe n'ogenda mu mwoleso gwako ogenda era munaye bakati eyisaawo eba eyisaawo